Oluvannyuma lw'okulajana ebbanga ng'abakyala bwe basusse okufiira mu bamulerwa ne ku maato nga baddusibwa ku lukalu mu ddwaliro ly'Entebbe babazimbidde ekizimbe abakyala mwe bazaalira n'ennyumba z'abasawo ku ddwaliro lya Zinga Health Center 3 era abakulira ebyobulamu ne ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Rwangabwanika basiibye balambula omulimu guno. Ssentebe Bwanika agamba nti ekizimbe kino n'amayumba g'abasawo tebibadde byangu babijje mu mannyo ga mpisi. Kati ebintu bya gavumenti bikusesa manyi bali eri mu ofiisi minisitule y'ebyobulamu bali mu air condition bavuga zimpenkoni bw'akuba bw'ati kompyuta ereeta buleesi Wakiso district egombola ziri 27 bagenda okutunulya Businga nayo ki gombolola health center 3 nga kalaka tiki nti eyo gira ki jeri ne mu secondary bwe kikola ki CD school police nkola ya government munange tebafa na ku population bungi bw'abantu tebafa na ku terrain nga bono gamba eno hard to reach kwa waliwo ebifo ebyenjawulo ku birala. Musawo Damba Emmanuel kulakulira ebyobulamu agamba nti maternity ward emazeewo obukadde 650 ate ennyumba z'abasawo ne ziwemmenta obukadde 100 n'ezigwamu. Ate okwo ne tumala ne twongerako ne staff quarters ziri mu bukadde 180 nga mu bubiri awo mu busatu. So kakati ezo projects zombi zizimbiddwa under the U-Gift Fund. Kati awo tusuubira okubeera nti nno senga kwe kwagala kwa Katonda olwaleero abasawo bwe mulabako be tulinawo naye lino eddwaliro olina okujjuza abasawo basitaafu bonna awamu 5 mu 2. Teddy Nalukenge akulira eddwaliro alambise ku ngeri gye batambuzaamu emirimu ko n'endwadde ze bajjanjaba. Mulimu okuwa antenatal oba abakyala b'embuto okunywa eddagala. Abakyala b'embuto nabo banywera wano ddagala era tubakolako wano bulungi. Kubano kasita balabye nti eddwaliro lyaffe eryo tutandise okubeera nga balabye nga batupangiramu ebitanda ne bamanya nti kati ekintu era n'omuwendo gweyongedde. Kuba sofa tuli mu bakyala 7 naye ng'omwezi tegunnaba kuggwako. Bo abakyala n'abaami abawangalira ku kizinga bagamba nti ekikoleddwa kitaasizza ebyobulamu ku kizinga ko n'okuyamba abakyala ababadde bafiira mu bamulerwa wamu n'abo ababadde bafiira ku maato nga baddusibwa ku lukalu mu ddwaliro Entebbe. Bulungi ebisulo weebiri n'abasawo bagenda tuwa naye kye tulina ekizibu kimu tulwaleero bw'osiŋŋaana omuntu omukozi okumuleeta mu kizinga okukola abeera nga aweereddwa ekibonerezo era weesiŋŋaana abalala tebajja n'osiŋŋaana nga amannya gyegali naye nga ku mulimu tebatuuse. Bagambye mu ddwaliro oddayo okuzaala ennaku z'omwezi 25 osobola okukola n'ogenda nga 2 okuzaalako kukusangeyo eri olw'embeera y'ekizinga tetulina wadde ambulensi ya lyato era eryato olifuna lirina nannyini lyo n'akusaba aga. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.